Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze IBRAH Mukasa yonna gyosinzire okubanga otulaba nkwanirizzaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Era nga nkugamba nti this time round omwaka guno 2020 twabasuubiza okubanga tubaleetera programs ez'enjawulo, but on this channel of course. The business mind egenda kubanga ekomawo soon inshallah. Ate nga yo celebrate roots nayo eri ongoing. Farming eri ongoing oba obulimi n'obulunzi. But this time round to introducing the new episode that is about Musawo. Tugenda kubeeranga ne Dr. Twaha Kakoza okuva mu district ye Kayunga eno, era nga ono fubutuka mu kitongole oba company oba organization emanyiddwa nga Twaha Habo Organic. Doctor, nsaba obuuze kuba tulaba tutandikirawo. Mbalamusiza nnyo abalabi ba Extra Digest. Yeah. Mugoba nsonga. Yeah. Mwebale kugiraba, mwebale kwagala bantu bano. Yeah. Mwebale goberera nsonga. Okay, tugenda kubanga naye buli lwakutaano inshallah. Every Friday tujja kubeeranga naye mu special episode nga tufuna okumanyisibwa ku ndwadde ezituluma na butya bwe zijjanjabwa. Bweguli? Thank you so much. Eranga olunaku olwale actually tugenda kubeeranga eno ku Kayunga jawangalira jalimira eddagala lino, jalimira emmere eddagala n'okulunda. So olunaku olwaleero tugenda kubanga omulamwa gwaffe olwaleero tugenda batutunuulira kookolo mu luzungu gwe bayita Kkansa. Kkansa of course wabika bingi nnyo akwata ffe abantu mu bitundu ebyenjawulo eby'omubiri, naye nga tugenda kuba tutunuulira enzijanjaba eya kookolo oba eya Kkansa. Abazungu oba abakugu bayina enzijanjaba ez'enjawulo ze baintroducinze oba ze baintroducingawo ez'enjawulo nga radiotherapy, chemotherapy nebigwa mu kkoweryo nga bajjanjaba abantu. However bya buseere, however abantu tebafunye kumanyisibwa ku nzijanjaba eno. At the same time enzijanjaba eno enzungu of course here and there ebeeramu ne kye bayise side effects. So tugenda kuba tutunuulira nti omuntu bw'aba afuna enzijanjaba enzungu ono owa habo ayamba atya omuntu oyo along the way okubanga asobola okubanga yetangira nga bukyali obutafuna kye bayita side effects. Doctor, njala tutandike ne statement ya side effects mu Luganda kyeki? Obubi obujja oluvannyuma lw'okukola ekintu. Katulowooze oli bw'alya ennyo n'ayisa omukkuto gwa bulijjo we gukoma, ayinza okufuna akabengo, ayinza okukuba empiiyi, eyo eba efuuse side effect y'okulya ennyo. Kati ate era mu bujjanjabi oyinza okuba ng'ojjanjaba mutwe naye eddagala mu kuvumula omutwe ne lireeta embiro. Kati eyo ebeera side effect nti mu kusooka tewabadde na mbiro, kati omutwe tegunnawona oba gumaze okuwona naye ate ofunye embiro. Eyo ebeera side effect. So ndowooza side effect ejja kutegeeza obubi obuva mu obujja oluvannyuma lw'okukozesa ekintu. Ndowooza bwe tuyinza okkivuunula. Thank you so much. Tutandikirewo. Abantu balina kookolo w'ebika ebyenjawulo mu bitundu ebyenjawulo mu nsi muno. Abantu bangi nnyo tuzze tuwulira kookolo bwakwata wano basalako ne batemako nebigwa mu kkoweryo, naye ate tuba tuli awo abakugu ne baleeta enzijanjaba of course eyita mu byuma ebyamasannyalaze ngo bagamba bookya awantu awo nebigwa mu kkoweryo okusinziira nga bwe babinnyonnyola. This time round gw'olaga nti osobola okujjanjaba omuntu naye nga ojjanjaba ezaalibadde nga side effects. Obubonero obwo buyinza okujja oluvannyuma lw'omuntu okuwona naye ate ne bufuuka ate bwo obulwadde nga babadde bajjanjaba kino ate bwe kiwona ne wabaawo obubonero obugoberera awo gwe n'otulaga nti bw'osobola okubanga ojjanjaba. Tutandikiraawo. Mpozi aweera si kujjanjaba after effects zokka, naye tusobola n'okugema. Tusobola okusala amagezi omuntu n'atandika okwegema okozesa eddagala lino okutangira obulwadde buno okujja.
obumu ku bulwadde bwe tuyinza okutangira mwe muli leukemia kansa ono ow'omu musaayi tusobola okutangira prostate cancer mu baami ffenna tukimanyi nti abaami bwe baweza emyaka 4 then baba batandise okuyingirira obulabe bw'ensonga eyo obuseke bw'abaami obwo buzimba buggalawo bufunamu obukutuba bufunamu obuzimba bufuna kansa era tusobola okutangira kansa wa nabaana mu nabaana mulimu emitendera waliwo kansa w'omumwa gwa nabaana waliwo kansa wa nabaana yennyini waliwo kansa w'omu tube waliwo kansa w'omu magi mu ovary oyo yenna tusobola okusala amagezi agamutangira naddala omuntu abeera n'obubonero kuba kansa takugwako bugwi nga si wakibwatukira okugeza senyiga kiyinza okuba kimutwalira akabanga katono okukwata okuva ku muntu gw'omugjeeko naye kansa kimutwalira ebbanga ajja kuwooninga ajja kulaga nti kino kiyinza okufuuka kino kiyinza okufuuka kino n'olwekyo tusobola okumutangira kyokka bw'oba okutangira mu luzungu ye prevention okutangira okugema okugema kuno tekuli mu butongole nti oba ogenda kujja tukuwe akaweke kamu oba ekikopo ky'eddagala kimu oba akayiso nedda naye tusobola okubuulira enneeyisa then n'ebintu by'oyinza okukozesa kati bwe tubanga bwe kityo bwe kiri eri abo abasobodde okwegema kijja kubeera kirungi naye ate eri oyo ateegema ate akitegeera before ye n'abeera nga bumukutte obulwadde buno bwe bubanga bukyali mu stage eya wansi nga babutegedde era tusobola okulwana nabwo kubanga eddagala liri eritangira teririna njawulo nnyo nali neerigenda okulwana nabwo wabula ate eri oyo gwe kyasamba eddagala omuganda agamba nti ekiwundu kyasamba eddagala oba kisambye eddagala nga yatuuka n'okugenda ne bamujjanjaba ali oba ku kemo ey'ekika kyonna oba ali ku targeted waliwo gye bayita targeted treatment nti batagetinga ekyo kyokka katugeze kansa onaakuleeta olina ofuka omusaayi gujja bategedde nti wanaabeerawo ensonga ne basobola treating okugaana omusaayi okugaana pain okugaana biki n'ebiringa ebyo oba enzijanjaba yonna eddagala eryo erijjanjaba kansa gye liva ne gye likoma ligenda kukuleetera obulabe eri obulamu bwo omwo mwe muli okukutulako enviiri mwe muli okukuttira abasirikale mu mubiri mwe muli okutta tissues eza buli kika mwe muli okukuttira appetite mwe muli okukunafuya mwe muli okukukaddiya kubanga science akkiriza nti omuntu bw'alwala kansa n'ayita mu mitendera egyo emizungu n'ajjanjabwa obulamu bwe bukendeera ebitundu 30 obulamu bw'obuwangaazi buva ku bulamu lifespan nti eyandifiiridde ku myaka 10 ofiira ku 7 kati ojja kuddira 30% ogikubise mu myaka gyonna fe abasiraamu batugamba tuwangaala 6 ku 7 bwe baabuuza bwe batyo bwe babaddamu nti mwe munaawangaalanga emyaka 6 ku 7 kati eyandiwangadde 6 bw'ojjako 30% ku myaka 6 osalako emyaka 18 n'osigaza emyaka 42 katugeze walwala kansa kwa 35 oba kwa 3 manya nti 18 bagisazeeko so ndowooza kye bagezaako okutegeeza ekyo kiri bannasayansi bakinoonyerezaako statistics bwezityo bwe zoogera kituufu kati ffe we tuyingirira ku oyo ekisooka tusooka ne tukubiriza omuntu nti bwe wabeera ng'obujjanjabi obukuliraanye bwakugenda oba mu kemo oba mu radiotherapy oba mu nzijanjabi endala yonna togaananga okgendayo ekintu ekyo kikulu nnyo ekyo kikulu kubanga wadde kiri kikendeeza obuwangaazi naye ate kyo tekigenda kukuttirawo ng'ono ekijja na kukuttira mu bulumi kiri kikukaddiya bukaddiya n'okaddiyira mu myaka egitali gigyo nti ne batunuulira omuntu alina emyaka 4 ng'atunula ng'ow'enkaaga olw'okuba
ebingi nnyo ebikola ku mubiri gwo bye batta mu process ey'okukujjanjaba naye togaana genda kubanga ffe weetuli abagenda ate okukukwatako ng'omaze okuva mu bujjanjabi obwo ate tuzze obulamu bwo nga tukozesa eddagala lino ery'ebikoola n'emirandira n'ensigo n'ebimuli so tulirina eriri scientifically approved nti lino mu kukanika tissue awo oba opozingira wetugenda okudda wetukomerawo. Every Friday inshallah buli lwakutaano inshallah tugenda kubeeranga n'omukugu oba n'omusawo omwami amanyiddwa nga Dr. Twaha Kakoza owa Shatwa Habo Organic era nga tujja kusinziira ng'eno as far as Kayunga tukutuuseeko kyonna ky'obanga oyagala okumanya ku ddagala obulwadde n'obulamu because ebyo bintu bitambulira wamu. Omuntu bw'aba mulwadde of course omuntu bw'alwala aba yeetaaga eddagala ate omuntu alina okumanya ebimuluma n'enzijanjaba gye bijjanjabwamu. So tusazeewo buli Friday tubeerenga ne Dr. Twaha Kakoza owa Shatwa Habo Organic. Olunaku olwaleero show yaffe ey'olwaleero tutunuulira enzi bwe baba bakujjanjabye kkansa abazungu wabaawo ebiddirira side effects here and there. Oyinza obutazifuna oyinza ozifuna bwe kiri emikisa mingi olina okuzifuna. So tusazeewo tutunuulire bo ng'aba habo bakukwatako batya bayamba batya. Waliwo ebibuuzo ebiri fane abantu bye beebuuza before nga tetunnaddayo eri ku point yo ey'okubeera scientifically approved. Ebibuuzo ebiri fane n'okwerimbalimba okubeera eyo kuli fane nti aba habo muwonya kkansa. Aba habo bawonya kkansa. Waliwo bwino mungi akakasa nti ekika ky'eddagala gundi n'ekika ky'eddagala gundi kisobola okuwonya kkansa. Wabula buli awali omukugu wabeerawo asingako ku bukugu. Kkansa alina stage bazikola ziri nnya abakugu. Esooka ey'okubiri n'eyokusatu n'eyokuna. Nabali abakkemo ey'okuna eno tebagyetantala kubanga buli kimu katugeze abadde kkansa wa mukyenda ayinza okuba amaze okumultiplyinga kati agenzeeko mu kidini agenzeeko mu kibumba agenzeeko oba ekyenda akiridde wanene oba mu paati ez'enjawulo olwo aba akuze nnyo atakyasoboka kati n'oli gwatasobola n'owa habo tajja mwetantala kubanga bwe tuba tujjanjaba abantu munda mu bantu mulimu obulamu obwaniriza ebijjanjaba ne bubisaasaanya. Obulamu obwo bwe bubanga bugenze ekitundu kinene nnyo tokyalina basirikale bamala weewaawo tubaaluza naye okubaaluza tubaako ne we tutandikira tokyalina organs tezikyafunctioninga ekibumba kirwadde ensigo ndwadde akalulu ekalwala akataago kafu amawugo awo oyinza okubanga tetujja kusobola kukuzzangulu. Naye owa habo kye yandisinze okukolera ddala ekisinga n'obulungi kwe kutangira kyekisinga obulungi okupreventinga nti gwe bw'otegeera nti mu famire tulinayo kkansa na symptoms bweziti ne bweziti olulala ndowooza tuba tufunye obudde tujja kwogera ne ku symptoms ezo nina symptoms bweziti naye tujja zigirawo ddala leero tuzijjewo leero kati tuba twogera ku symptom then tuyinza n'okwogera ku H. pylori oyo ekika kya ulcers ekimu nti owangadde ne ulcers okumala ebbanga ddene agamabwa gali laikira okufuuka mu kkansa. Obadde oddiŋŋana mu nsonga walwalako ebbanyi oli mukyala olina okufuka ng'owulira pressure gy'okozesa temala owulira ng'eyazibikira nti omusulo volume y'omusulo gy'ofulumya si nnene oli musajja mukulu naye akasulo kafuluma katini ng'olinga anyize awafulumya kitegeeza nti eyo signs zitandise okujja kati awo gwe wanditandikiddewo okunywa eddagala lyaffe okwewala okugenda mubiri okuba oyinza okugenda mu sajare eyo nayo emu ku nzijanjaba ya kkansa kyokka bwe bakulongoosa ne bakugjamu katugeze akazimba awamu tekitegeeza nti baziyizza akazimba akalala okufulumira awalala n'olwekyo kkansa w'ebbeere walwalako ebbanyi buli lwolwala ebbanyi kitwale nti
eno ntandikwa ono ajja kubeera n'oluganda ayinza okuba kazini wa munne ajja mutemyako nti ono namuyitaayita mudda mugonvu naawe jangu okwateko. Olumizibwa mu magumba nga sikumenyeka naye amagumba gayinamu obulwadde gayinamu obuzibu naawe oyinza okuba nga weetaaga okutandikirawo okulongoosa okunywa cleanser eddagala ericleansinga bone marrow tutandikire mu busomyo n'ebiringa ebyo. So abalwadde ba eddagala lya habo lisobola okujjanjaba kansa naye mu stage ki iddi lyandibadde litandika eno nga tonnamulwala likugezeeko okukkirinzinga okukwoza omusaayi okwaluza abasirikale bo okukuuma tissues zonga kulinda kufuna bukutubba mu musaayi n'ebiringa ebyo kyokka ate bw'oba omufunye ng'akyali mu siteegi etandikirwako basobola okukujjanjaba n'owona. Kyokka ate owa habo takugaananga genda mu kemo awolemerawo nnyo kubanga tugamba bwe tuti nyinza okuwa ekyokulabirako ekirala kyekya syphilis. Syphilis gwe baakazaako eri akabootongo lwakuba si buli ayogera kabootongo nti aba ategeeza kabootongo. Kabootongo yafuuka oluyimba mu kamwa k'abantu abasinga obungi ng'eddogo bwe lyafuuka. Syphilis mu Luganda ye kabootongo ate gonorrhea yenziku. Kati naye katwogere ku ebyo bibiri oba kanjogere na ku gonorrhea. Mu herbs mulimu eddagala eriwonya gonorrhea lingi completely nawona kyokka litwala ebbanga eriri wakati w'omwezi n'emyezi 3 okuwonyeza ddala complete. Naye mu ddagala ezzungu ennaku ezisembayo okuba ennyingi mu kuwonya gonorrhea ziri 6. 6 days nti doozi bw'onaatandika antibiotic olwaleero ne anti-inflammatory kubanga bacteria ziri bwe zizimba muli ne ziforminga amasira ne zikola biki muli ne muzimba kati balina okukuwa eritowolokosa obulumi erijjamu obuzimbu n'eritta bacteria. Naye mu nnaku 6 mu ssaawa 24 enjawulo ennene nnyo ebeera oba otandise ogifiiringa mu nnaku 6 obeera owonye. Kati bw'ogeraageranya eddagala lino erigenda okutwala ebbanga lyo lino erya habo ligenda kukirinzinga nnyo teririna na butwa birigenda kukulekera mu mubiri liri ligenda kuwonya mu nnaku 6 naye ligenda kukulekera obutwa naye tukukkiriza nti genda okozese riri olw'ebizibu ebiyinza okujja oluvannyuma lw'okuwangaala n'obulwadde buno obulwadde buleme kusensera kutuuka wala genda okozesa ezzungu eryo ojja onywe lino erijjamu obutwa obulekeddwamu ezzungu. Thank you. Tuddayoko wali omuntu eyo ayinza okwebuuza ekibuuzo eddagala lino eririmu obulimwa eri nawonna ne wano n'awalala omuntu akakasa atya nti riri scientifically approved. Era who approved these drugs oba ebirime bino who approved them era ku mutendera ki era mu nsi ki era prescription ebeera etya because after something being approved ekiwerekera it is prescription. Ndi twaprovinze sere ndi sere awonya ki nti awonya obulwadde X nti naye sere ono oli wakumutwala mu bungi bwe buti prescription. Kati ffe wano tetulina nnyo mukisa kubanga tubalirwa mu mawanga agakyakula naye ensi ezaakulakula nedda nga mwezi omwe muli Bungereza mulimu USA mulimu Canada Germany n'ensi endala zaakola dde okunoonyereza ku ddagala erisinga obungi bwe ngamba erisinga obungi nimbye eddagala erimu kubanga omanye ensi gyekoma okugenda mu maaso buli lunaku tuvumbulayo ekipya naye eddagala lingi eryavumbulwa era ne liwandiikibwako mu bitabo ng'Abamerika ng'Abangereza n'ezo ensi endala ze tumenye era ne likolebwako ne ze bayita DNA nti tusobole okukakasa nti kino ekika ky'eddagala kye bayita gundi ne baliwa ne gye tuyinza okuyita oba surname botanical name botanical oba scientific name yeah. Kati
ne baligezesa lingi nnyo era batera okufulumya buli mwezi mu jano medical jano nti ekikagundi twayongedde ntunonyeza ku kintu gundi tunonyeza lino likyali ku bisolo lino lituze medical jano nsabo ginyonyola abantu nti tulina magazini nga bona agamba nti eno magazini ya fashion nti bano bolesa misono jangoye bano magazini ya motoka izifulume empya n'ebiringa ebyo kati n'abasawo balina magazini yaabwe gye bafulumya buli mwaka kati eddagala lisinga obungi mwe lifulumira abantu bangi olw'okuba kati kuguno omulembe ogw'empuliziganya abantu bangi balimanyi naye mukisa tebagulina oguli kwata nako physically okulira abantu yabonala nti kino ekikola nkimanyi kino nakisomako bangi balirina mu theory naye tebalirabanga nako tebamanyi ne we bayinza kulijja kati ffe yenjawulo gye tulina nti eryo lyonna eryogerwako ffe lye tunona ensigo ne tugisimba kubanga twagala tukole ekituufu kyokka Okay, kakati eyo nga tuvuddeyo okonfaminga nti eddagala lyonna lyolima ku faamu yo liri scientifically approved by scientists. Then tutunulye kye bayita prescription oba dosage oba enkozesa because bali bwemala okwaprovinga sikimanyi oba sikirowoozo oba sisuubira nti bakugamba nti kati sero ono omuntu ananywa tampe kaana okumala ebbanga bweri I don't know kati eddagala lino erya habo ligwa mu biti ebiwerako tulina gye tuyita tincture eyekolebwa mu alcohol tusobola ogifamentinga mu alcohol kati eyo tunywa matondo drops singa tuba tumaze ogikola era ffe wano tugirina tulina ze tuyita tea infusion nti singa tukola amajani ago galina ekigero kyago gaba mu kajiiko oba mu bijiiko tulina lye tufamentinga mu ngeri etali ya spirit kubanga eri gye tusoose tincture ekolebwa mu alcohol ow'ekika kya spirit ate tulina gye tukola mu alcohol omugonvu eringa egwa mu kiti kya wine eyo tuginywera mu glass tugambe nti quarter a glass tulina gye tu-extractinga okukwata ebikoola n'emiranda tubiteeka mu mashini ne tubikamula nga tebiriimu mazzi kati eyo gundi obuzito bw'eddagala buba bungi ate nga liri fresh teriyise mu alcohol liri fresh lyo lyokka teriri mu mazzi teriri mu ki eryo tulinywera mu bujiiko nti akajiiko kamu emirundi 3 tulina capsules zirina size waloze bayita gelatin capsules tulina oil capsules eri abayina machine wano tetunasobola kikola ne gelatin capsule zetuteeka mu powder tusobola mu powder mbo tuzimirira mu capsule eddagala ligenda ttono ku lwansonga nti ligenda nerituukira ddala wali nga likyali concentrated terinaba kugattibwamu kintu kirala okugeza waliwo eddagala era lyetukozesa ku Kkansa naddala ow'omubyenda terikkirizibwa kuyibwako kubanga bwe tumira akalulwe kawandula obusagwa bwako kati terikkirizibwa kugendako busagwa kyetuva tetuliteeka mu mazzi kulinywa terigendako na mazzi lirina okutuukira ddala munda mu lubuto eryo lyaki Kkansa wa mubyenda so kati eri omuntu alimira atya alinywa atya alina ddimirira mu capsule bweribeera mu mpeke zibeera coated nga kati ffe abahabo bakotinga na wax ng'ono ow'enjuki kati awo empeke oba capsule zifuna omukisa okuyita wano nga zibisse eddagala lyaffe ne lituuka gye liraga nga tebannali onoona so tusobola era eddagala lirina ebipimo byalyo lirina dosage tetunywa bunywi tutunulire eri omuntu gwe twatandise naye atunuulira ali mu kugonjoola preventing cancer oba n'oyo ali mu kubatolinga side effects z'obujjanjabi obuzungu wano ku habo waliwo kye bayita overdose gye kiri ssebo
yekiri eddagala lingi abantu era balina obujegaawo kyalino ddagala ganda bampe ekikopo waliwo ebika by'eddagala nga olina okukinywera ddala mu bufunda oba mu bipimo byakyo ebituufu sebo waliyo overdose era nayo eyinza okuyisa obubi kubanga too much of anything olaba emmere obumere amatooke ge twakulirako twagambye ge twasookeddeko nago osobola okugalya ne gakuleetera empi olw'okulya kafungula nkete. Every Friday inshallah tujja kubeeranga n'omukugu Dr. Twaha Kakoza owa Shatwa Habo Organic era nga tujja kubeeranga naye buli Lwakutaano nga tutunuulira endwadde ezituboyaanya tutunule n'enzijanjaba yaazo nga jjanjaba ayita mu habo oba mu ddagala egganda. So tugenda kubeeranga naye buli Friday inshallah nga tutunuulira ebintu bingi ajja kubaddamu ebibuuzo byammwe. Ennamba y'essimu eya Dr. Twaha Kakoza weeri awo ey'okukubako direct n'eya WhatsApp. So kibeere strictly nga obuuza ekyo ekikukwatako okusobola okuba nga oyanguyizibwa okufuna okuddibwamuuko eri obwetaavu bwo. Doctor, lastly nga tuwunzika olwayo tutunuulidde nzijanjaba ya side effects za cancer n'okumugema oba prevention because omuzungu agamba nti okutangira kukira okuwonya oba prevention is better than cure. So nga tuwunzika lastly njagala tutunuulire oyina ebyuma ebisobola okukebera omuntu n'olaba stages za cancer first and foremost. Then the other question is bw'oba tobirina omuntu ali eyo akola atya era gwakutuukako naki era ajja naki gw'okutandikiraawo w'otandikira okubanga omuyamba. Twalowooza nti bwe tugaziya departments tuyinza n'okugayaalirireemu sebo laboratory ezikebera omusaayi n'ebiringa ebyo kintu kinene nnyo ekitalina kumpi na kkomo kuba buli lunaku bavumbulayo n'ebipya. Kakati ffe tetwetantala kukebera naye twagala nnyo gwe bamaze okukebera najja n'ebiwandiiko bye. Abantu twandibawadde amagezi abo bonna abalina symptoms zetwogeddeko oba gwe eyeekengedde agende mu ddwaliro erimuliraanye bajja murifaringa ku ddwaliro eribakirako naye okusinga tulina Cancer Institute wano e Mulago naye toyinza kwetwalayo ojja genda ewa dokita wo akunyonyola okusinza kyemunakkaanyaako bakyanabalabye akurifaringeyo bakukebere okakase nti ddala nnina oba sirina. Kubanga tulina ekizibu mu nsi obulwadde bungi obubonero butono. So obulwadde obwo obungi bugabana obubonero obutono obuliwo. Oyinza okuba okuwulira ng'oli bw'oti nolowooza ndwadde kino kumbe si kyolwadde olw'okubanga obulwadde bwonna obungi obwo bwe tulina bugabana obubonero obwo obutono bonna babusheyaringa. Okugeza enjala bwekuluma oluma omutwe, ulcers bwe zikuluma ennyo oluma omutwe, bw'okoowa oluma omutwe, ssenyiga aleeta omutwe, omusujja guleeta. So omutwe gumu ne gugabana ebintu bingi. Kati bw'onaaga nti buli lwennuma omutwe abeera malaria ojja kusemba nakyo. So kirungi omuntu n'agenda ne bamukebera ffe n'atuleetera results eziwedde ne tutandikira ku kintu nga situnoonyereza. Omuntu bw'ajja nga talina kiwandiiko kyonna mumuyamba mutya? Waliwo okujjanjaba ng'ojjanjaba symptoms naye tetwandikyagadde. Waliwo obulwadde obuli obvious nti bulwadde nfuka omusaayi tusobola okumudduukirira naye ate era ne tumusaba agende bamuggyeko omusaayi batubulire ekituufu. Kwegamba tumulekera awo kubanga tusobola okusitopinga omusaayi. Waliwo okugeza waliwo era endwadde z'abakyala tujja zoogerako tunafuna obudde tuzirambulule nti omuntu basobola omukuleetera tebannakebera oba alina kansa oba kiki naye nga breedinze ekisusse n'omugamba tebakeberanga nti nogakansooke nkuwa eddagala. Omusaayi gusobola okuyimirira mu ssaawa 6 wakati w'essaawa 6 n'essaawa 24 naye tekitegeeza nti obulwadde buwonye. So kisobola okuddamu n'olwekyo bwe tutegeerera ddala koozi ya kino then obujjanjabi buggwayo obusobola okuwonya. Naye nga tusooka ne tudduukirira ekyo ekya speed. Alright. Yes. Olwaleero luno tusazeewo tutunuulire enzijanjaba oba okugema. Tulina Dr. Twaha Kakoza owa Shatwa Habo Organic
era nga tusinzidde no Kayunga. Buli Lwakutaano tujja kubeeranga naye insha Allah tutunulire enzijanjaba y'endwadde ez'enjawulo. Tulabe bannayuganda abayambi atya. Tulina lastly nga tunzika akatalekeka awo wennyini. Singa ng'omuntu atuuka mu level ey'okune ya kansa aba alina kukola atya? Tetulina pulaani naye nga bwe tutakkiriza mu kutta muntu nti awo yatuuse awo bamukuba empiso emujja mu bulamu, tuwaddaako naye ne tujjanjaba symptoms nti atuuse mu stage yakuna naye alina obulumi bungi teyeebaka, ne tukola ekyo kisobola omwebasa awummule akendeeza obulumi. Naye twali tulabyeko abeewako obujulizi nti yali ku stage yakuna n'awona. N'olwekyo tetugaana kujjanjaba, naye essuubi tuba na ttono ddala kubanga n'abakemo oba enzijanjaba endala tebamujjanjaba, bamuta. Okay. So ndowooza twandiwadde abantu amagezi obuteegayaalira na baleme kutuuka mu stage ezo eziremesa okujjanjaba. Okay. Enamba y'essimu awo eri awo ku screen tugiteekawo awo, ebeerawo, ojja kubanga omukubirako. Mpozi atasobodde kuba simu osobola okubanga oweereza obubaka ku WhatsApp, bajja kubanga babwanukula. Ate atasobodde kuyita ku WhatsApp osobola okuyita ku Facebook page emanyiddwanga kubagiyitira Shatwa Mixed Farm. Okay. Tetugenda kubanga tussukawo olunaku olwaleero luno, era nga nkwagaliza birungi byereere abeera atugoberera across the whole world. IBRAH Mukasa gemanya gange, tubadde ne Dr. Twaha Kakoza wa Shatwa Herbal Organic, era nga tujja kubeeranga naye insha Allah every Friday. Mubeere bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama Katonda abakuume.